kakati kambabulire n'ebyo obujega bwe tukola bakuzaala Busoga n'Olusoga lw'osobola okwogera obulungi n'otuleetera obuwagizi lwaki atojja eno wali olwedde omuntu ate nga wa kibiina kyo mwe strategy kijje mukola mwe strategy kijje mukola Rubongoya ewamwe Bunyankole oli Secretary General gw'ennyini y'ekibiina gwe lwaki toddayo ewamwe n'oyogera Olunyankole n'olwogera ne banno n'ojja n'abangi naye ate wale waffe we tumaze emyaka 40 nga tubiisana ne Museveni nga tuli bagunjufu mujjawo abaffe be tuzimbye muleeta obwakapere bwammwe bwe bagoba n'ewammwe gye muzaalwa bino tetubyogera kusosola gwoba tebabagoba tuyinza n'okubuuza mwabba nkoko mwabba ki gw'oli mwana wasomera mu Harvard University bakuzaala Bunyankole kiyinza kitya okubanga Bunyankole oli Secretary General wa kibiina ekyagala change ensi yonna emwagala Bunyankole gy'otasobola kufuna constituency ng'olina kujja wano tebannange wano Lukwago gwenjijjawo ekyokulwanyisa kye mubadde muweesezza tekyalibadde kibi lwakuba mukitisse Kasowole Kasibande Moses ye kennyini ali mu kwogera bamuzaala Butambala era mu mwaka gw'2016 baamukuba akalulu n'emabega ne wamwaka akalire Butambala najja kipayopayo mu kulonda kwa 2011 Lubaga eyo Mambuka naye nga teweerabira nti mu Lubaga eyo Mambuka mwe yali azze okwesimba teyayinaamu yadde toyireeti teyayinaamu yadde akazigo kubanga akazigo ke yali apangisa kali eyo saidi ze Kabojja mu district y'e Wakiso kakati ng'osula Kabojja nga bakuzaala Butambala ng'okolera Lubaga kitegeeza nti Lubaga w'osinga okuwangaalira era we basinga okulengerera ekyakummisa akalulu e Butambala si lwakuba nti toli muweereza mulungi oba si lwakuba nti baakwenkengera tojja kubeera mubaka wa paalamenti mulungi naye baali tebamanyi nkola ze olw'okuba nti baali bakuzaalayo buzaazi nga si gy'osiiba ne Kabojja mu district y'e Wakiso mwe wali osula olw'okuba nti waddangayo kiro nga toyinza kuyimirirayo n'obasaba akalulu ng'akaluluko oyina kasaba bano abantu b'owangaalira mu gy'okakkalabiza emirimu w'osiiba okuva ku makya paka kawungeezi naye teweerabira nti naawe w'okakkalabiza emirimu e Lubaga eyo Mambuka we weesimba waliwo abazaaliddwawo waliwo abakuliddewo era waliwo abajja okuziikibwawo naye bo tebaakugobaganya nti ddayo ewammwe e Butambala kubanga baali bakimanyi nti awo w'okakkalabiza emirimu gye wadde toyinaawo yadde ttooyi oyagala Waiswa yeesimbewo e Busoga gy'akakkalabiza emirimu gye oyagala Rubongoya yeesimbewo Mwankole gy'akakkalabiza emirimu gye sigaana nti baweereza b'eggwanga ddamba naye olaba naawe yali aweereza ku CBS eya Buganda ennamba ng'etuuka n'ewaffe e Butambala wagaana okwesimbirawo ewammwe era kipayopayo ng'ozze ku ofiisi w'okolera ng'ogambye nti kansinziire wano wemba nsaba obululu oba nkiikirire nga nkiikirira ekitundu ekirimu omulimu gwange then kyekirobera Waiswa okwesimbirawo mu kitundu ewali omulimu gwe mu kulonda kwa 2006 wagamba nti Ibrahim Alhaji Kaddu Nabbi yakubba e Butambala ewammwe gye bakuzaala n'okwata ekkubo n'ojja w'okakkalabiza emirimu mu kulonda okwaddako ne Waiswa agamba nti e Busoga baamubba mu kulonda kwa 2011 mu kulonda kwa 2021 asembedde azzeeko w'akakkalabiza emirimu azze waliwo ofiisi ye azze waaweerereza waaba asinziira okuyingira paalamenti kubanga wano we basinga okumutegeerera we wali ofiisi ye w'akakkalabiza emirimu lwaki dde olufuuka olutalo lwaki ye afuuka zizza omusango okusaba okwesimbawo waaweerereza nga gwe wasalawo okwesimbawo w'oweerereza wadde nga tewayinaawo yadde ttooyi tewaliiyo yakuvuvuba tewaliiwo yakugobaganya nti ddayo ewammwe e Butambala olowooza nti e Lubaga tewaliiwo be baziikawo olowooza nti e Lubaga awo tewaliiwo bannannyiniwo ng'omuntu ekyalo kyabwe Lubaga buuza abo bannaaviyo
Lubaga waliwo ebijja. Lubaga waliwo abaana b'abaami. Lubaga waliwo abaana b'abataka. Noonyereza ku famire ya Muzeeyi Kabuusu awo ng'oyambuka ku ddwaliro oba ku Ekereziya Katolika e Lubaga. Noonyereza ku famire eya Muzeeyi Kabuusu. Ojja kumanya nti ne Lubaga mwe weesimba yaliko bannannyini ye. Lwaki ggwe tewaddayo ewammwe gye bakuzaala? Bwe baakugoba ewammwe we bakuzaala lwaki wajja wano? Ye Waiswa bw'alemwe waabwe gye bamuzaala n'ajja waakolera emirimu. Lwaki gufuuka omusango? Oba mmwe mulowooza nti Buganda yonna yammwe? Nedda. Bw'otambulangako n'ogenda mu bazungu bajja kukubuuza ovaawa? Nti nva mu Africa. Africa yonna? Nti nedda East Africa. East Africa yonna? Nedda Uganda. Nti Uganda yonna? Nedda Buganda. Nti Buganda yonna? Nedda Musazala Ssaabasajja Kabaka eri e Bugerere. Nti Bugerere yonna? Nti nedda ekangulumira. Kitegeeza nti n'ekyo ky'olowooza nti kyammwe wabeerako ewammwe. Kakati ate ne Waiswa alowooza nti Uganda yonna yaabwe. Gwe nga bw'owulira nti Buganda yonna yammwe, nti azironga azo oli Muganda okkirizibwa okwesimbawo wonna w'oyagadde mu Buganda, oba mu Buddu ewa Pookino, oba Butambala ewa Katambala, oba ewa Mukwende Ssingo, oba ewa Pookino wonna azironga azi oli Muganda. Ate naye bw'alowooza nti azironga azo oli Munnayuganda, buli constituency tekuzira. Mu ssemateeka oba mu mateeka wabeerawo amawemukirano. Mu mateeka amawemukirano g'amateeka ge galiwa? Ge gagamenyeddwa oba yo yakoze ebimenya amateeka, then abeera atadde amawemukirano. Mateeka era y'ensonga lwaki aweebwa ekibonerezo abaaye. Mu mateeka ga Uganda Waiswa oba Lubongoya wawe batadde amawemukirano. Teeka ki lye babeera bamenye okwesimbawo mu bifo gye bakakkalabiza emirimu? Bwe kiba nti balina kwesimbawo waabwe gye babazaala, naawe Kasibante Moses si mu Buganda mwonna mwe bakuzaala. Oyina we bakuzaala mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Butambala. Ekyalo bakiyita Kyerima. Naye tukkirize tugaane nti ffenna gye batuzaala olw'okuba tetuwangaalirayo tetuli b'amaanyi kimala. Waliyo abawangaalirayo ababeerayo. Kakati ekibuga gyeri business center tufokasinga nnyo kubakoleramu okutukiikirira, kubanga eno business center tetufokasinga nnyo kubaziikibwamu. Yensonga lwaki naawe Kasibante Moses wajja e Lubaga y'omumambuka n'ojja wa Kalulu ate nga waliwo bannannyiniyo. So nti kino kye mubadde muleese kibadde kyakulwanyisa ky'amaanyi, era kibadde kijja kummenya ennyo okudifendinga, lwakuba nti ono gwe mukitisse ddofe nnyo talina magezi, kubanga n'enjiri gye bali mu kutambuza olunaku olwaleero ya busosoze mu mawanga. Tebakireeta nti Waiswa ava atya eri ewaabwe n'ajja yeesimbawo. Tebakireeta nti Waiswa lwaki teyeesimbawo Busoga azze kwesimbawo wano, wabula bakireeta nti Waiswa Omusoga lwaki teyeesimbawo e Busoga n'ajja ewaffe mu Buganda. Lubongoya Omunyankole lwaki teyeesimbawo ewaabwe Mwankole n'ajja ewaffe mu Buganda. Naffe we twalyebuuliza bannavyo we bali ffe basite booni. Omuntu ava atya e Butambala n'engatta egudde e Lubege, kubanga oyo Kasibante yalwala nnyo envunza mu buto. Ate mmwe muyinza okugamba limba Kasibante yalwala nnyo envunza mu buto, yajja abebbera oyo gw'olaba. Ekyakujja ewammwe e Butambala n'ojja weesimbawo ewa banne e Lubaga, ewammwe tewaaliyo bifo, oba ewammwe waali wateredde nnyo. Bw'obanga tewali mu byanfuna n'okimanya nti Kaddu Nabbi bakyamwagala,
lwaki mu kukomawo wali oyagala kukulaakulanya kitundu kyammwe tewakomawo nga kansala lwaki tewakomawo nga LC5 oba LC3 kubanga nti wali gwe ate oyagala mulyo ekiroto kyo kyali kyakufuukako MP era waviira mu Nabutambala n'oyambuka n'ojja ekibuga so singa byali byankulaakulana ya ggwanga ku lw'enkulaakulana y'eggwanga oba eya Buganda gwe gye weerimbikamu nti gy'olwanira ne Butambala twali tulinayo ebifo ebikalu ebyetaaga abaweereza abaali abalungi nga ggwe omanyi mwe mulowooza muli balungi lwaki tewagenda kuba kansala lwaki tewagenda kuba LC3 lwaki tewagenda kuba omuluka lwaki wanoonya kifo kikalu naawe ky'osobola okuyiikiriza bw'oba wanoonya ekifo ekikalu ky'osobola okuyiikiriza w'okolera si ggwe yasembayo okukinoonya bangi bajja kunoonya ekifo ekikalu azirongazi balina akakwate kuwo statement eyo nga tewagikola ku Luhindi owaye statement eyo yeemu nga tewagikola ku Luhindi ebiseera we yakiikirira ennakawawa wali bali mwezo nga statement eyo yeemu tewagikola ku Frederick Luhindi ate by then mwenna mwali mu ssetteeserezo eyo statement nga tewagikola obusajja bwerimbika mu kwagala Obuganda nti eri ewaabwe tebateredde lwaki bajja ewaffe ne bajja eri ne bawa abakulembeze baabwe ekitiibwa ne bajja eno ewaffe ne bavuma abaffe aba Buganda nedda tebavumanga ku bakulembeze ba Buganda bavuma abakulembeze abaali mu position abazza emisango oba bagamba ku bakulembeze abaali mu position abazzanga emisango bw'oba oyagala nnyo Buganda gwe ki ekikuvumya Kyagulanyi teyeddira mbogo gwe ki ekikuvumya Kyagulanyi teyeddira mbogo lwaki tovumamu Besigye omukiga gwe bw'oba oyagala nnyo Buganda Kasibante Moses mutabani wa Byasaali eyeddira ennyonyi wadde ng'olimba nti weddira mbogo tubuulire mutabani wa Byasaali gwayagala ennyo Buganda lwaki tovuma Besigye lwaki ovuma Kyagulanyi lwaki buli lwokwata akazindala oprayizinga Besigye n'ovuma Kyagulanyi nti bino bisukkako ku mawanga oba osanga naye mu Besigye mwowulirira emirembe wadde nga si Muganda lwaki oyagala nze njiwulire mu mpuuga omubbi nneme okugiwulira mu Waiswa omusoga oba lwaki oyagala abannakawempe bagiwulirire mu bampuuga ababbi baleme okugiwulira mu Waiswa olw'okubanga musoga oyagala Kaziwe Bashiri mbaziire yeddira ennyonyi muyooyoote mpise bubi Rubongoya olw'okubanga mu Western Uganda ono Omuganda ye ne bwakola amajani muweeweete waakalya Buganda fe waffe Buganda maama kasitozza omusango ne bwoba tekibaako nti olw'okuba nti ye yakuzaala toli wa neighbor azironga azazudde nti gwe alina omusango gwe gwakuba wadde ng'oli wuwe era mukimanye nti mpuuga abadde tagambwa akolwa kuba abadde tayagalwa oba ababbi badde tebagamba akolwa kuba abadde nga tebayagalwa naye lwa nsonga nti baasobya ate be mwagala tukyawe bo tebannasobya newankubadde tuva mu kabbira ez'enjawulo naye tulina ekitugatta mu birowoozo nti ffenna twagala Uganda ennungi kakati saagala ekitugatta kibeere Buganda kyokka nti olw'okuba tuli Baganda ogenda otta abantu gwe sobya Muganda munnange bagende bakukwate ne baka abasajja nga ate oli mukulembeza Muganda munnange mpala n'omusogo omukozi mpala n'omunyankola omukozi olw'okuba njagala okugenda ne Muganda munnange bw'olibanga gwe musobya nja kukalirira ng'akagege nsiisiitire era mbiitize omusoga Waiswa mufumbiro mulekerawo okulowooza nti Abaganda babiito omanye ababiito be batasobya mulekerawo okulowooza nti Abaganda babiito nti Omuganda wanaakola ensobi yonna mu linnya lya Uganda si erya Buganda tetulina mumugambako oba omusoga talina mumugambako
bw'owuliranga omukulembeze mmenga alina ensobi gy'akoze ngeri affected to Buganda onule. Waiswa najja n'ajogerako omanya alwanyisa Buganda. Naye ne bw'olijja ng'olina erinnya nti Kikomeko ow'enjovu n'okola ensobi mu ofiisi eya Uganda, Waiswa tojja mmubuulira ebyo by'ekijega byammwe. Tamugambako sijja mugambako olw'okuba oli Muganda, bajja kugamba alwanyisa Obuganda oba alwanagana n'Obuganda. Kasita otuula mu ofiisi y'eggwanga obeera questionable era obeera accountable ku buli nsonga, kubanga n'Anita Amongi gwagambako si Muganda. Zino ensonga si z'Abaganda era Abaganda mulekeraawo okumanyira Kabila endala. First of all, mwaleeta ekizibu. Omusota omunene gwe mwalunda gwagejja ne gugenda mu bannaffe abawa bano abaana ab'Ekkaramojja ne gumira bakadde baabwe olw'okuba wali ebyobugagga ebiriyo. Abakyala ne bakwatamu obwanguwa n'abaana bajja mu Buganda kufuuka bamasiikiini. Mwe kyemugamba embeera ebasanyusa olw'okuba mwe mwagala okugulumiriza baffe Abaganda. Omusota gwe mwalunda ne gugenda mu Bakonjo e Kasese ne gusikayo ne gumira. Abaana b'Abakaramojja ne bafuuka ng'ebinyonyi mu kibuga okulojjanga ebijanjaalo ebitukuddwa ku mmotoka obubadde buyiise bagende balonde bafumbe bafune ekyokulya. Kalooli e Kampala tezikyalina kyakulya batikkulira kasooli abo abaana beefugawo dda. Mwe abaleeta ekizibu mu Uganda ate mwe abaagala okwefuula ab'ekitale ennyo. Mwe mwagala okulowooza nti musobola okutegeerera Kabila zonna ezibonaabona. Bw'aba Waiswa talina kwesimbawo mu Buganda olw'okuba si we bamuzaala. Gwe ssaza mwe weesimba lyali lyewammwe. Wali muzzukulu wa Katambala n'ojja ekyaddondo. Kubanga Lubaga ali mu Kyaddondo. Lwaki weesimbirawo mu Kyaddondo? Lwaki tewaddayo wammwe? Bwe kibanga ekirina okwesimbisaawo ewammwe gwamanya ebizibu by'ewammwe. E Butambala ebizibu byali biweddeyo. Okujja e Kampala walina amataala, okujja e Kampala walina amalwaliro, okujja e Kampala walina ku nguudo, okujja e Kampala walina ebibokisi mwe tusuula ku kasasiro. Butambala gwe wali olaba nga ye yali ateredde nnyo. Bano abajjegga twali tulowooza bagezi ekimala. Era twali tulowooza nti bakasiba nte Moses bategeevu ekimu ne munne basiru. Bano abantu makolima bwe yeesimbawo neeyimirira eyinza okulemesa Kaamujja okugenda okulya ku binyeebwa. Naye nga kyetaagisa ekintu eki Kaamujja kusalawo kuguma n'ayingira ebinyeebwa bajja kubijjayo. Bano abantu baali bagenda kubawuddiisa ebbanga. Bano abantu baali bagenda kubaawula ebbanga era si kyanenya. Bannaffe Abanyankola abatuwalana nga ffe Abaganda mulimu abatatwagala ebiganda byafiire. Sinenya bwe wabaayo omusoge yali tatwagala ng'Abaganda. Bano be bannabyabufuzi abaaliwo naye ekintu kye baasiganga bwabeeranga busosoze. Buli kimu nga balowooza kyaffeffe ng'Abaganda era kyova olaba nga Buganda tetulina kye tutuuseko kubanga emyaka gye bayimbidde ffe ng'Abaganda gy'emyaka Abaganda gye tumaze ng'ettaka tetukyalina. Bali tuggyeko bannaffe baali bano bali mu ffe ng'Abaganda. Abaganda mubaddukize nti balina kulwana bulwanyi, si kujja ne mubatikkira ebinnyo, si kujja ne mubakuba siyaasa wammwe. Omuganda mugambe ti olw'ensonga bweti ne bweti oba olwakino na bwekino kiri bwe kiti. Balwane waakiri naye mwasiganga busosoze, mwasiganga bukyayi. Oyo politics wammwe gwe mwazannyanga nti ow'eddiini tosala gundi. Kyokka ate nga mmwe Buganda mukitwala nti buli weeba wabeera wammwe. Awo wokitwalira nti mu Buganda buli wamu wabeera wammwe, n'omuntu omulala ajja kitwala nti mu Uganda buli wamu wabeera waabwe. First of all, oyinza n'okuba ekikufuula Omuganda linnya lyokka nga tolina na kiwandiiko kyonna kikufuula mu Buganda oba kiraga nti oli Muganda nga ne Buganda ku maapu ya Uganda tekyaliko.
kati alina ebiwandiiko ebimukuula munnayuganda nga ne passport ne national id eriko nti ugandani bw'omulaga nti alina waatalina kwesembereza olw'okuba nti si weewaabwe oba si wa muzaala wadde wakakkalabiza addeeyo ewaabwe oba obuwala biki gwe ki ekifuula buganda yonna eyammwe nga ye uganda yonna tesobola kufuuka yaabwe oyo yajja erubega ng'akuba avaako evvu ng'engatta egudde erubege omanyi yalwala nnyo envunza mu buto kasibande nga mabebbere ne bamanya kimu nti akolera ku CBS wano waakolera mu constituency tebaamugobaganya atalinaamu yadde ttooyi atalinaamu yadde poti ng'era sina waasula naye yagamba nze ŋŋenda kwesimbirawo wano kubanga wendabikira buli lunaku wammwe olinayo yadde nnyoko oba kitaawo eyeefaanaanyiriza okuba nga yali abaddeko n'ekyapa mu kibuga yadde ne poloti mu kibuga erubagaawo era bw'ebajja eri kati gwe asoose okugifunayo naye wammwe temwalina kakwate na lubaga temwalina kakwate na basteboni bo baakuleka bwe baziikawo batabani ba Kabuusu baakuleka ab'okunnabunnya baakuleka abaawa baakuleka ate nga bayivu mwana attu n'okusoma baasoma baakuleka ne weesimbawo n'okuba Betty Kamya eyayinamu ennyumba olwo tuyingidde okulonda kwa 2016 Betty Kamya nga mutuuze agundidde ayinamu ne kalina n'abatuuze bamanyi we bajja okumusanga bamukaabira ebizibu byabwe byalina okubatwalira mu paalamenti ne beesiga gwe ate ayinamu yadde ttooyi olwaleero gwe abumbulukusa amatama togenda kulwanyisa oyita mu njiri eyo buli omu yeesimbewo ewaabwe gye bamuzaala bano tebalina ne bamuzaala enneejo amatama agakugezza oyinza ogiyita emirembe naye nga mayuuga oyinza okuba oyina ejjuuga eri kusumbuwa gwe n'olowooza nti ngezze mirembe mukwano ago mayuuga ekirala ngammwe abavuga enjiri eno nti wayiswa ddayo ewaabwe n'asuusuutiriza abaayo ate n'ajja e Buganda n'avuma abaffe kyekimu era ne Besigye bwaddayo ewaabwe mu Bukiga asuusuutiriza abaabwe bwe mudda wano mu Buganda ate ne mumuwaana ne muvuma abammwe nga muwaana ye waliwo enjawulo omanyi Kyagulanyi wa opposition asoose okubeera ne opposition eri ofiisi mu byafaayo bya Uganda yewa opposition ate asoose okubeera ne opposition teebereze yali ku opposition ng'alwanyisa Museveni essaawa eno buli lwakwata akazindaalo YouTube zonna kwagenda avuma Kyagulanyi akakkanya Nuupu takyalwanyisa Museveni olw'okuba muto wa Museveni sali musale yamuwa embizzi alunda embizzi zo sigala mu by'okulunda embizzi zo otherwise ebyasaanya video mwazirabye eggulu ezatambudde n'ebigambo byasaanya mwabiwulidde naye saanya bamuyita labakoola inaitogula mali nina ntono nanti weewalanga nnyo okwesiga omuntu akozesa olubuto okulowooza nga takozesa mutwe weewalanga nnyo omuntu akozesa olubuto okulowooza nga takozesa mutwe era enkyenjala ejja kumuluma addemu akozesa olubuto okulowooza sijja kugamba nti saanya munenya byonna bye bakkiriza okubayimbula oba osanga kuffe batono abasobola okweteekako mu bigere byabwe nga bba abaali mu kkomera kye baali beetaaga kwe kuyimbulwa naye bwe baamala okuyimbulwa baasangawo ttebo bbiri nga za self service w'oyagala w'oliira Olivia Lutaya yasalawo okuliira ku self service eyeewaabwe eyeewaka gye yali amanyiyo yakwata kkubo ng'alagawa yakwata kkubo ng'alagawa era singa babadde baatuukiriza bye baamusuubiza nga ssente baazimuwa yali badde takyavuma Kyagulanyi byabadde amuvuma yali badde avuddeyo okulaga nti abeetondeddemu abantu mu nnaku nga bbiri eziyise saanya y'omu yagenda mu Bizonto comedy ku channel yaabwe empya
bigambo ki bye yayogererayo mu nnaku entono ennyo eziyise. Olunaku olwaleero lwakyalaga nti yanyiigidde abasajja lwa nsonga bye baamusuubiza tebalina kye baatuukiriza. Ekibuzo kiri kimu, singa baabituukiriza oba era singa tumala okumwesiga ne batuukiriza ebyo bye baali bakkaanyaako. Saanya bamuyita alabako obulabi naye togula. Saanya yeetaaga kukuumira wala. Saanya teyeetaaga kunyiigira, yeetaaga asonyiibwe naye teyeetaaga kwesemberezebwa. Labako obulabi naye togula. Oyo ye Saanya. Oyo ye Muhudini. Saanya yalowooza nti gavumenti yeerina ssente n'atamanya nti gavumenti be bantu. Awatali bantu tewali gavumenti. Kyokka bba abantu basobola okubeera ewatali gavumenti. Bw'obanga ogenda mu gavumenti okukimayo ssente, manya nti bano ate b'okuba omugongo be bawa gavumenti ssente. Omuntu akozesa olubuto okulowooza seesembereza. Ate ayogeza njala bw'anakkuta n'ayogera kyekimu. Ayogeza njala bye baamusuubiza tebaatuukiriza, oba singa baatuukiriza yali badde asigala ayogerayo ebimu. Nze omukazi bw'onooba mu maka gange n'ogenda mb'ogenze w'omusajja nsinga ssente, ne bw'okonkona mbu nkomyewo olwo abaana bange nkukuumira wala, oba tokyali mukazi. Byalo bye biba bigaanye eri n'osalawo dde mbu nkomawo mu baana bange, naye ng'eri kye wasuubira si kye wafunayo. Ne bwenkuzza mu maka gange mba nkukuumira mu distance. Nawulidde ag'ab'e Bulaaya biki temumwesembereza. Era wenna anaakwata essimu yo ng'oli w'e Bulaaya n'okubira Saanya essimu, ebiddako bibyo temumwesembereza. Ate era buli nsobi mugikkiriza ebengako omutango. National Unity Platform mukomye olusaasasa. Ensobi ezo ezitaliiko mutango y'ensonga lwaki n'abala bakola ensobi. Oyo omwana ye mumwesembereza, n'abala bajja kukola ensobi nga bakimanyi mujja basonyiwa. Bw'aba Katonda yalina obusobozi obukutula omuggu wa Yuda Iskaliyoti kwe yali yeetugira naye yamuleka asasulire omutango, lwaki ggwe weefuula kiyambi wa buli omu? Nzizeeyo ewaffe ngenze.